Naye mmwe ono omukyala nassanga bwe mutaamuwe budde tugenda kufuna obuzibu. Ono omukyala nassanga bwe mutaavye ne mumuwa tayimu yammwe tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. Eno video giwulize nga toli biased at all because I'm not. Nezi nabagamba omukutu ogwange gwa creating awareness, omukutu ogwange gwa kubazuukusa maaso, omukutu ogwange gwa kugaa nti kino ekintu kikyamu kiri eri gwe okulaba video n'onyiiga n'oyomba n'orana n'okola live oba n'osasula abanvuma. Apparently nassanga mu ekyo ekintu pro w'amaanyi nnyo tekimugaana kusasula ne bakukalabula. Naye era omala kubuuliza nti Jenny amaze wano obudde bwenkana ki akozeewo kyentala azikola atya. Nassanga sit down. Obuzibu bw'oyina nti wazze n'enkola enkadde enkola kinkola y'abaakina Brian White. Nyina ssente nga toyina wootudde. Oli mu kifo kyekimu bwe kiti mwe weekyusiza. Engoye oli mu kwambala brandi ezitali nayo. Please. Calm down. Nassanga TikTok ejja kukozesa obuzibu. Wano obuganzi bwa TikTok tebabugula. Bano abaana ba TikTok tebagala muntu avayo naga nti nze ndi mugagga. Nayagala okuleeta obujulizi, nayagala okukola ebisingawo, ogenda kufuna depression ka maama. Nkugamba ate nkimanyi nti ebigambo byange after some time ojja kubiraba ate obiwulirize olabe nga bikola amakulu. Nkulayirira tewali muntu ajja ku TikTok kuno nabagamba eno community kino kyalo muyiga okwebuuza ku chairman ku defense n'abakyalo oyo mumwebuuze nti ku ssaawa eno Jenny kyasobafukira n'abakyalo otegere ekintu ekyo. Mulekerawo okubamira obubamizi TikTok. Nassanga akola live okuva ku makya mpaka enkya. Like who does that? Omuntu ng'oli mu normal senses zo. Nassanga emyaka gy'oli mutejeetaga stress eyo. Tewali muntu mugagga kijje kunze nassanga naawe alaba video eno. Tewali muntu mugagga paradinga ssente bw'atyo. Tewali muntu mugagga anoonya relevance. Omuntu omugagga abantu bakusighting out ne bagamba nti ono omukyala n'omulaba alabika mugagga n'amagezi bwe gatyo. Si kubeera ng'okakasa abantu nti nnyina amagezi naye ng'ebikola biraga nti togayina. Nassanga funa akatebe otuule n'omusimbi gw'ogubale bulungi nnyo ogume ogambe nti amiina I'm blessed. Bannayuganda bajja kulwaliza bwereere omutwe. Era wano wennyini nga bwe nabaga nti account yange ya creating awareness. Mwewala abantu bemusanga wano ku social media. Va ku muntu agamba nti nze ndi mu bulamu bulungi. Wendi wenjagala okubeera. Jenny ntero kibagamba. Naye kino osanga nvudde nina ssente. Omanyi bano abantu abakwata ssente ne beekubya ebifaananyi bwe biti. Ssente zizino n'aziiwa bw'ati twa. Neera zizino endala. Abadde ku live yange n'abagambye. Tuli mu nsingo oyingira mu supermarket n'ogula $1 ebiri fake. N'ogula agapapula ga $1 ga bundles, n'ogula aga euros, n'ogula aga pounds, n'ogula buli ssente gy'oyagala. Nga biri fake. Babitwala nga byakuzannyisa. So kati nassanga akyasobola okukwata ebyo ebisente n'abisibako olusente olwaddala waggulu. N'aleeta wano n'awuuba. Nyina ne benalabe bambi webale kugula mmotoka asimanyi webale ebyo nabikolebwa. Naye njagala okugamba nassanga nti bagenda ku depressinga wano. Oba oyina ssente za ddala oba toziina funa akatebe otuule. Bano bannayuganda ogenda bagwirako eddalu. Omukazi yagenze ku live n'atuuka n'okugenda anaabe ng'ali ku live actually yagizeemu olugoye munne yamugambye nti gwe tebakulaba. Ebyo byonna kwagala kukakasa. Oli mu karuumu kenkana bwe kati omuntu akakasa otambuzaako ku kamera n'okola bw'otyo oba okitegera ekintu ekyo. Please. Mutwebuuzeeko obudde bwe tumaze wano ku TikTok naye tukipinga nga tuli calm nga ne bwe tuba tuvudde mu character kaba katini nnyo teweeyabya nnyo okuyitiriza. Nassanga video nga zino tezikozesa nsobi nti kova otandika okugaba ssente ogenda kwesanga ng'otunze ebijja byewammwe. Ojja kwesanga ng'ofunye loans mu bank. Ngolooza nti oyagala kukakasa. TikTok tekkuta. TikTok lulinga lubuto nti ku makya lulya ekyemisana ekituuka ne lwagala okulya. Kyovola bonna boga nti wabayamba wabawa. Basigala bakuvuma kubanga lubuto. Kulya kugenda mu toyi kwagala kulya ndala.
Are you sure osobola okusustaininga obulamu bw'abaana bawana ba TikTok? Nchimanyi tojja kunneebaza later. Just calm down. Abalungi bange mugende mu followingeko Nassanga. Otherwise, tugenda kufuna obuzibu. Lives ezo muzituuleko banne muzibeereko naye mu mubudaabude. Neefuna obudde ovenga ku live omaleko 2, 3, 4 hours, 5 hours oveeko. Waliwo emyaka nga jjo tejeetaga stress oyo ow'obwongo ojja kufuna dementia Nassanga. Sigadde ndi Jenny ayagaliza abakyala. Eka akaviiri nga kambise nnyo. She's out.